LMTV. Let's go fast. Chakumidok LMTV Uganda tuwebaza mwebale okutwagala mwebale okulaba show zaffe program yaffe kyaddala twakolako ku mukyala ng'atunda bikuta ku kyalo ng'akuŋŋaanya nsigo za ffene n'asaba obuyambi abantu bamuyambe era n'olunaku olwalwo tukomyewo n'ekitono abantu kye baatuwadde tulina abantu baffe abaatuwadde ninawo Helen Chick, ninawo Alex, ninawo Lois, ninawo Ben Sewanyana. I'm forgetting the names, but you people, thank you so much. Musante ze mwatuwa nakunganye mitwalo 7 era ze zino bye zaakoze olwaleero tugendeyo omukyala tumulabe tova. Microphone. Leta microphone in. Abituwadde ne batugamba munnange kibakuleetere ekitegeera ekintu ekyo nnyabo nga nange neeyanziza ssennyo munnange batuwadde buwunga bakuwadde obuwunga ne bakuwa macaroni ne bakuwa omuceere banange nga neeyanziza munnange abatuwa ssente zaffe tufunye kilo za kawunga ziri 10 ez'omuceere nazo n'amacaroni owulira otya okuba nti munnange bannange nga nsanyuse okumpa obuyambi bwammwe bannange bonna abanfuddeko tulinawo babadde abantu 5 batuwadde 7,100 ennyabo era ze ssente zino byolaba binene essaawa zino ennyabo tali ku programu yaffe kyaddala ayagala okubuuza kati essaawa zinene otambuza otya obulamu nga bulamu ki kale kati tulina omwami waka kuba tutuuseewo omwami taliyo sikyo kati okola otya era mbeerawo mbeerawo bwentyo mpola kati owulira otya essaawa zineno nga waliwo omugugu ogukuvuddeko mu mwezi nga gumu saa zino kati mpulira essanyu nga lingi kubanga kyendiko nze maama nze taata buli kimu kiba kintunuulidde kati abantu babeera nga bannyambye ne bampaayoko okulya baba bantikudde omugugu amanya era ndi musanyu lingi nnyo kale omulabi waffe owa kyaddala olunaku olwalwo tuzze ewoono omukyala ndowooza abeebazizza abamuwadde ssente ebintu tubiguze tulina abantu Helen Chick, nina Miracle, nina Alexander, nina Ben Sewanyana, nina Akankwasa Lois, omulala mwerabidde bali abantu 5 be bampa ssente era nenzituukiriza tetufunyeko wadde 10 tuzirese nga bwe mwazituwa
ne tuzikola bambi mwebale nnyo omutima ogwo. Abasiraamu ne bagamba nti barakallahu fiikum, Mungu yabeera abaddiza, Mukama abawe kyemusinga okwagala, kuba okuliisa omuntu omulala omwezi omulamba tekiba kintu kyangu. Mwebale ensigo gye mwasiga, n'abalala nga mukyalinayo obuyambi mukyasobola omuyamba masi. Ye Yita abalala bakuyambeko. nsaba kale abalinayo ku buyambi banyambeko, kati nga ne baba nfuniddeyo ku kyokulya ekirala. Nsaba abalinayo ku school fees, kuba abaana bagenda kuddamu okusoma. Abaana bange nange njagala basomeko, wadde nga taata waabwe yatabuka omutwe, ne nabo baagala okusomako. Naye tufunye chance mbi ne tutamusangawo. Tatera kubeerawo. Kale yabadde kyaddala yaffe olunaku olwalala. Mwebale ekintu kye mukoze. Tukwatagane omulundi oguddako. Nsigadde nze Helen Mainta wano ku LMTV. Teweerabira ku subscribinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kumpa buyambi. N'abalala baabalina ke balina basobola okunyamba. Soko tubikulyeko kana kawunga. Soko katubaliremu. Ogenda kakozesa ki? Tugenda kalya kubanga mmere. Omuceere nagwo tugenda kulya. Wakomadde olya amakuloni? Wepanga ddene kuba amakuloni ga bbeeyi. Wakomadde ogalya? Siina ssente. Saba bali eyo abasigaddeyo. Abali eyo abasigaddeyo abasobola okumpa ku buyambi. Mbadde mbasabamu banyongereyo ku buyambi abalina abasobola. Entandikwa y'ogifunye? Entandikwa yo Mulokudawuni gye tulimu. Kale osigadde gwani amannya? Amannya gange nsigadde nze Nnungi Kiwanuka.